Bannayuganda mwena mwena kambanjulira aba Mutindo Coffee yeffeffeka abagenda okugulako emmwanyi mu mbeera etagenda kunyigiriza tugula emmwanyi embisi enkalu oba ziyita eza kibooko n'okusingira ddala kase gwe n'oba olina kase ttani mmeka ffeffeka bw'oba weekwata eyo ennamba gy'olaba awo gy'olina okukubako oba n'oweereza ka WhatsApp ojja okubeera eyo ng'oli sitaaka bakugambe emmwanyi zasse ate emmwanyi biki bakudondole ebbeeyi ffe twekwate tugula kase ffe ne tumuteeka ku mutindo gwe twagala ffe wonna wonna mu kitundu w'eggwanga mw'oli tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tugula emmwanyi zo bwe tuba tusobodde kutuukako tusobola okuwa contact n'endagiriro tukolagana ne kampuni ezimu ku zisinga amaanyi mu ggwanga lya Uganda mu kikwatagana n'okugula emmwanyi oyo gwolaba ekibooko nga w'omulabawo nga tebannaba zisunsula ezo nazo tuzigulira ddala nkugambye ffeffekka bw'oba weekwata tubeere nga tukugulako emmwanyi yo nga naawe tonyigiriziddwa oba oli musuubuzi oba oli mulimi ffeffekka bw'olina okwekwatako tukuguleko kaseewo mu mbeera etagenda kunyigiriza katingi mutono tujja kusasula ensimbi zo nga w'oba ozifunye tujja kuteeseganya ensala y'emmwanyi woba olina nte ng'enkalu nga tetugenda gizaako musana ante gwe oli wa mulembe nnyo gwe tusinga okwetaaga naye naawe ezo z'olaba zembisi ze bagulira mu butaasa n'endebe nazo tuzigulira ddala wadde eyo gy'olaba awo eyanoga si ye yanoga obulungi ennyo naye nga nazo tuzigula ne tukusomesa engeri gy'olina okunoga naawe bw'osobola okufunamu mu mmwanyi ezo nazo tuzigulira ddala n'osobola okubeera nga weeyagalira mu mmwanyi yo emmwanyi terimba ng'okolagana n'abantu abatagenda kulimba oyo gwolaba kase nkiddamu osobola tukubira ku nnamba y'essimu yo 078 166 eri ne ku WhatsApp ne tusobola okubeera nga twogera tubeere nga tukola bizinensi baleme kulimba baleme kubuzaabuza oba oyina emmwanyi zenkana ki ffe tugenda kukwasaganya tusobola okubeera nga tukuwa ebbeeyi eyo yennyini ejja mu kintu kyo kyennyini ky'olina ku kintu ekikwatagana n'ensonga y'emmwanyi ka WhatsApp katuweereze oba otukubireko tusobole okubeera nga tugula emmwanyi zo oyina mbisi oba oyina nkalu oba oyina kase tujja kubeera nga tukwasaganya n'oba oyina mubisi kase nga wamukubye ng'abuzeemu nga olabaawo munnange ffe tumuzza mu musana ne tumwanika ne tumuteeka ku mutindo ogwetaagisa okubeera nga atundibwa ate oba oli awo naawe amutuguzizza ne tukusala ekisaamusaamu okusinziira ku bubisi oba moisture yo weebeera ekoze yeffe aba Mutindo Coffee twekwate mwanatu tusobole okubeera nga tugula emmwanyi yo tukole bizinensi nga tonyigiriziddwamu wadde ate nga naffe totunyigiriza nkugambye emmwanyi terimba ng'okolagana n'abo abatagenda kulimba yeffe aba Mutindo Coffee emmwanyi tujja gikugulako nga olaba awo ffe tujja gigula tugipaakinge tukolagana ne kampuni ez'enjawulo tusobole okubeera nga tutundayo emmwanyi ffe tumanye ebbeeyi ebeera etambula ne tugamba nti eno kampuni erina ku bbeeyi wotajja kunyigiriza n'eno ffe n'oba toyagadde tuguza tusobola okubeera nga tukutuusa ku kampuni eyo ne tugamba agenda otunde wano bagambe nti we bati ne we bati be bansindise bajja kukuyisa bulungi lwansonga tukolaganye nabo okumala ebbanga bizinensi eno tugimazeemu emyaka egisukka mu 20 kati kwotakolagana naffe aba Mutindo Coffee mbeera sikutegeera nkugambye ennamba eyo gy'olaba tuweereze ka WhatsApp oba otukubireko ka WhatsApp kayinza okulonda osobola otukubira n'otugamba ndi gindi nina kase wange ttani bwe ziti ffe tugamba bugambi mutikke tusange ku kampuni weeti ne weeti tugamba kutusanga wa tugamba ku kampuni kwennyini kwotusanga kubanga munnange abafere bangi ante muneemwanyi yatabuse n'olw'ensonga eyo yeffe aba Mutindo Coffee tubaagala nnyo era tubalindiridde.